ekisanja kipya okulonda kwawedde abakulu bagenda kulayira mbeegayirira mwegendereze mu nsonga school charges. Do everything it takes to document whatever is happening in your school. Sente esasulwa zajja zitya zatuukibwako zitya kebera mu fayiro wate muri document yonna tuza management committee documenting za general meeting documenting ogende n'empapula ezo n'atendezesa abazadde kijja kuba kizibu nnyo kaawo okutaasa tawunikirako okutaasa emuyiyo liyo okutaasa nga tolina paperwork. His Excellency ayogedde ebigambo ebyo ebbangadde muze mbuulira kufuula muzeeza enjawulo naye okulayira bwe kunaggwa mulengera bino bye mulengera alina amagezi osobola okubitegeera. Kampala bwe baayodde ab'obukiyosikisi baabo Jinja baabo Masaka baabo Mbale Wakiso Town Council buva ku makubo abo baleekaana nnyo okusinga ffe niye babanga bafunye embavu ezibayoola ku makubo tegeera butegeeze nti ate ggwe bakuyisa mukka mu kisero. PLE charges mukyajinze sente ezisukka ziteekwa okukoma mu UPE school nga PLE bamusasula charges z'otadde sali documented nena ngeri gye zituukibwako onoozinnyonnyola otya. Muto wange abagenda ali ssente bw'abakulu b'amasomero we UPE ng'atandika zinasiibanga ku poliisi kujja bakulu b'amasomero mu makomera. Njagala obbakakasa bwe mutayigendereze Bwambale Mawejje Luzinda bajja kusiiba ku poliisi kubafulumya makomera. Ate nga okimanyi bulungi nti abaana abato abali wansi wammwe badebyute basiniya nga bawoomingira entebe ezo nga bazaagala era bali willing okuwa information yonna ekusuulamu buzibu bafune bwe bakola ki. Kati mwegendereze. I had a scenario teacher omu nesolo nendiwewuunya emitwalo 12 mu UPE school TPO registration okira kukinyonyola oti era ddiyo akuviire bakunywe wagambe nti teyanyambye singa kingi yali wano yandinyambye nze ngaalina kudifendinga emitwalo 12 mu UPE school TPO registration nga nowa private azisaba annyonnyola nnyo. Kati bwaipi ogenda gamba ki? Mbeegayiridde mugende mwekebere donteeka bajja kukunywa yagala gaana kasita bamala okulayira mu Meeyi kisanja kyonna ne kitandika mwana kwa kisanja hakuna mchezo nze nali kazi wa kisanja hakuna mchezo 2016 yagala gaana eriyo casualties ezigenda mu kino ekisanja nga kitandika. Be very careful. Uva kugoba abaana obagoba fees ogoba baaki obagazaaki nobagobeegobe bwegamba boogera batiisatiisa onoowulira. Kyenjagala okusembyayo sports ball games MDD mukolagane mukunganya akasente kasupporting abaana abo bakisemaze ebbanga ngegenda mu bintu bino tetwagala biyimirire. Nayina nteekateeka byalina baana yeeruweero nennyonnyolako wano bino wakiso ebyo tebikola wakiso ffe twesobola tujja kusonda ssente olayo zibalemye okusonda tuba tugamba aga UPE gayina 20% ko kalicula bwe basalako akasente ne bakakomyawo kasobola okuyamba ttiimu za district ne zigenda okukiika oba seekyo tudde ku school level approach. Era eddakiika ebbiri nja kukkiriza nziisemu katono. Amanya n'eddoboozi Kiyingi Julius Mpande. Sinze mukulu wange wali netwateesa naye obukulu abumpe n'abumpa nyabo weebale nnyo. Mwami Kiyingi ono mumusinkanye ng'amaanyi gamuwedde naye
abali naye ng'akyali n'embavu yali gumite nnyo yakomanga wewaka ne mufiringa presence y'empologoma ng'empologoma mu nnyumba mweri. Emmotoka ye gye yasooka okugula yagula Corolla zino ezibeera ne side mirror mu maaso nga tugiyita matumpaggwa, naye nga matumpaggwa ekuba omuziki nga tubeera ewaka tuli byaffe mukadde n'agamba musooke musiriikirire, ne tusiriikirira ne tuwulira omuziki n'agamba tatamu wuuyo buli omu n'afuna wa kati ate nze bano bajjo nze omulenzi eyaliwo ebiseera ebyo nga tebannajja nga bw'atuuka bw'ati nga tandabako si yenze muguddemu tukatagivaamu Julius aliwa ayina kumala kukulaba n'oyokoyingira n'alyoka ayingira naye amaanyi ago ge yanteekako egantuusiza n'okuba saali mwangu bantu banga sukaali ku makya bagenda okunywa caayi n'enkomawo saawa nga zino nga bayingiza bintu naye ekyewuusa ne sukaali simuleese nga ndeesemu sitiiwaya naye amaanyi ge yanteekako mayitirivu nnyo. Abadde taata bulungi nnyo gye tuli era abatamulina mbasaasira. Omwami ono bataata batono nnyo abeenyigira mu bintu by'amasomero nga naye kennyini mwendinze nsaba busabi school pay code kuteekayo ssente by'amasomero saagala ddala kunsumbuwa naye ye akwekwatya n'akwetwala ku ssomero n'akusabira ekifo n'ayogera n'abasomesa n'alaba class teacher wo n'amukuutira byamukuutira oyo munyige mukuba ekikoko okuwumula ne kutuka n'akunona meeting z'amasomero tamisinga meeting ku ssomero buli meeting yonna alina okubeerawo awulire bageze bakwogerayo katono bwe kati embuuka zikubira ku parade. So atukuzizza bulungi, atusomesezza buli amala okusoma takuta omulimu gwe guba teguwedde agenda maaso n'akunoonyeza omulimu. Nze bino saabiriimu yampita n'antwala ina mukwano gwe President's office ne bantuuza ne bankuba akalimi ne bandaga nga poliisi bweri ennungi ogenda gaggala kasanawula ekyoggaggala ne ngamba wegagera ne ngenda newe natuka mu training school ne ngamba bano bantomeza ng'ebintu bikambwe ne nvaayo ne ntandika okukola ne nkola eyo amakosa omulimu ne bangoba naddamu nankwatako. Waliwo eyayogedde nti yeewombeeka. Mwambikawo yayogedde nti yeewombeeka. Twatambula mu ofiisi y'omunene nga nze gwe mmanyi ye munene wange naye nga tukiri ne yeewombeeka. Bannange omwana omutabani yasabya yogayoga ng'omulimu nga bakoze eki nga bagunzirizza. Mukulu wange oli naye akoze amakosa mayitirivu, lwakola amakosa era muzeeyi nga dda ng'amuddiramu ng'amukomye, lwakola amakosa ng'amuddiramu. Omulala wuuli yamufunira naye omulimu, yamuteeka mu electoral commission, waliwo we yateeka mu busawo. Ono wuuno amupangira bya nnira, bakukutireyo mu nnira. Ono akyasoma n'ono akyasoma, ye takuta amakinga sure nti no oli bulungi. Bwe natandika okukola n'angamba byonna bikole naye noonya ssente ogule emmotoka. Oyina vuga emmotoka,
Emotoka yange ginasooka okuvuga yaŋŋamba noonyeza miliyoni ezi ozikwase maama onkuleetere emmotoka. Ne noonya miliyoni 5 nezikwasa mukadde. Nali ndi eyo ku mulimu nga nkubira owaaye gy'oli eyo nti ye kale twagala kujja kulabako n'asonga n'emmotoka. Ye takuta ebintu byatukoledde bingi nnyo era mwami Kingi tukwebaza nnyo, webale nnyo okubeera taata omulungi. Bannange atabadde mulungi gye muli mwekka asinze kubeera mulungi gye tuli, ate era akyali mulungi nnyo gye tuli. Recently butabani bwange bubadde nga bubeera wuwe ne mukadde nga yebabulabirira, twagenza okujjayo nga bulina empisa zitalabangako. Nitwewunya tugamba ne bande ekisoboka kitya. So omwami ono ekyamazima Mukama yamutwanga kirabo. Tukwebaza ssebo okubeera nti nno otuuse kukula lino n'osaavinga olubimbi lwo n'oluggusa. Tukusabira emikisa mu retirement yo, naye era watulabirira nnyo, watuwanga engeri gy'otakyakola ensawo kweka leero otuwulirako. Mwesimya balina abagitamwe abakola entegereza n'obusanga bwabwe. Tetulina nnyo naye ate era tulinamu akatonotono. Tusobola okusapootinga, so toyita mu mbeera mbi. Waliwo agambye nti nno tolina kulinda muzadde kusaba, naye mwami Kingi ono embeera ze takulowoozesa nti yeetaaga omuwa, naye bw'anaawulira nga kyetaagisa tweyama ssebo, tujja kukubeererawo. Tusaba Katonda akuwangaaze, twongere okubeera naawe, oyongere okutuluŋŋamya mu buli mbeera yonna. Abasebo ne bannyabo neyanza nnyo neyanze. Olwaleero njagala kwebaza ababadde wano nga tusibula mukama waffe yali mukama waffe mwami Kiyingi Frederick Kibabe. Twagala okubeebaza abazze ku mukolo guno, abanyumiddwa nga naffe bwe tunyumiddwa. Ekirungi ekibaddemu tukoze n'abantu bangi okuva lwe twali Embiji nga tuli ba education officers, tubadde na bangi, tutambudde ne bangi, naye era mu bonna tobulamu gw'ogamba ate ono asinze banne. Mwami Kiyingi atukutenga abaana, mwami Kiyingi atubuliridde, era mu biseera kya mwami Kiyingi emisango egibadde gy'abakulu b'amasomero gikenderedde ddala, nga ye akubuulira nti tugenda mu kino kigenda kukola kiti, tukola kino kino. Era nga bwe mumuwulire nga ayogera bwereere nga tuwulira nga ŋŋenda naye saagala mudde mu misango kugoba baana, kukola kusaba ssente zino eziyitiridde, kubanga zijja bakola bubi, zijja basibya. Era bw'atyo bw'abadde tubeera wawulira nga gwe wakoze ekire nakuyita mu ofiisi mangu nakuwulirira naga nti kino si kituufu, genda okyuse. Era abantu abakulu b'amasomero abasinga bakyusiza mu mbeera zaabwe ne mu ngeri gye bakolamu emirimu, n'engeri gye bakwatamu abaana, gye bakwatamu abasomesa n'abazadde, lwakuba ndi abadde akola ki, abadde atubulira. So twagala muweebaza, era olwaleero tumwebaziza ntugamba Mukama waffe tukwebaziza ng'abantu, tulina kisingaawo naye kujja kumugamba weebale nnyo, weebale ddala n'okusiba naye olunaku lulamba tukimala, olwaleero bwe tukimaze. Kumanya lwaki ono ali kino, lwaki ono ali kino, naye ekikulu objectives mulina zezimu, buli omu awe munne ekitiibwa kyagira ki. Katonda yanyamba, I never witch hunted anyone olwa biriifu ze, naye nendaba nga abantu balina ebigendererwa birungi ne tukola nabo. Tukoze ne mwami Kiyingi, nze bwe mba nkola samare musomesa ddala, nze true teacher. Obusomesa bulijjo mbwogerako ate nga mbumanyi, si kubumanya professional, naye mmanyi kye bayita omusomesa n'amakulu gaakyo. Era okunoonyereza okwange tekuli scientific nti nina empirical evidence, naye nazuula dda abantu abayitibwa abasomesa
ate bwe oyagala okumumanya ng'avuddeko mu mulimu ogwo n'akola omuki omulala. Era singa mutwala obudde mbanoonyereze, togenda kumanya bukulu bwa musomesa ng'asomese. Bwe oyagala okumanya obukulu bw'omusomesa, ye muntu avudde mu busomesa n'akola ekirala. They will never fail. Era wano mu region ya East Africa, eggwanga eribadde stable nga lirina ne kyetuyita tukiyita ba progressive steady progress, slow but sure bakiyita Tanzania. Letabuse juzi lwono omukyalo naye musajja Nyerere yatandika Tanzania yeyeka ow'eggwanga eryafuna independence mu mikono gy'omusomesa ne libeera stable. Economy ya Tanzania eri stable, egenda ekola bwe. Kizibu okusanga graph ya Tanzania ng'eva waggulu n'ekola bwe. Bazze balinnya mpola teriyo civil strifes, balina discipline. Tanzania omusirikale bw'ayimiriza emmotoka ajja wa passenger. Nalyoka gamba funga mukikanda, funga muhanda, balina bebo Luswahili sirumanyi. Nalyoka gamba siba omusipi. N'akubuuza driver akubuze bulungi. Totyambulira. Kino kiyamba very friendly, talina kyayagaza oli. Kola omusajja yategeka eggwanga because he was a teacher. Ebizibu ebiri mu Wakiso bindi ku Mutowa. Kubanga nabikolangako ne programs namba. Bwajja kyesimanyi nti mukimanyi ate mutego kubanga mukimanyi. Nze ngaali mu politics ndi wa opposition. Naye education bwe n'abakulembeze nga bakadda b'NRM. Biyo w'NRM. Badde mukimanyi. Kaakati ono ayinza okuba nga yakulira baradisi. Era owedda waalifaalinga ngayogera ku kyankwansi biki. Kayombo oyo yali buzwazi mu NRM. Ye tiimu gye nasanga. Mu nkola yaffe abali mu politics, ndowooza lwandibadde lutalo Ssematalo. Naye bagambye ekitongole ebizibu byakyo nali nkola ki bimanyi. Ekyokubiri nga bba banyonsa abo abantu singa mugenderera emirundi gye tusaba Katonda ne gye tusaba bonna baba batusingako miyitirivu, naye ate ku kya Katonda kisukka. Kubanga kuli ku makya tukeera n'omwegayirira alina kalina abayagala oba ku kiki yakeedi eyaguze wiishi abayagala Prado. Naye singa otunuulira emirundi gye twebaza bitono nnyo. Era Katonda yatonda ekitonde kye bayita omwana Adamu nga kyerabize. Kubanga bw'omala okufuna ebyo by'obadde osaba ate kitwala for granted nti obadde otegenda okukola ki. Naye wali wadde tonnabifuna ng'olajjaga. N'olwekyo mu nsi muno temuzanyisa muntu yenna alina ekikolwa ky'okwebaza. Abawa ttendo, kya bugunjufu, kya ddiini, kya nnono, mutukoze bulungi nnyo abasomesa okwebaza. Bwambaale gye yabuuza ne tutamuddamu. Okuzaala abalongo omulundi ogusooka n'oddamu ogwokubiri n'ozaala abasatu. Mu Buganda oba tokyali Naalongo oba Ssaalongo, obeera Kigwagwa. Eyo etayito ne babawa. N'olwekyo mukyala Kigwagwa aliwo. Eyo etayito ya Buganda ey'omuntu azadde abaana abasukka mu obwo emirundi ebisukka mu ki ogumu. N'olwekyo mukyala Kigwagwa tukwebaza. Naye akenjawulo ate bakendabye mu basomesa bannaalongo ne Bassaalongo bangi. Era
mu bukulembeze bwe ndimu obw'ebyobufuzi. My political father wamita Dr. Pohanga Semoge, former head teacher w'essomero ery'Ekyebambe ne Fort Portal St. Leo. Semogere buli kimu kye wali weetaaga muntu ng'akirina as a teacher. Uganda yamusubwa era nze ekimanyi, I can bear witness, buli kiri ekyange kyenkola kyange, malala gange, busiru bwange, naye buli kirungi kikye because he was a teacher. N'olwekyo mbireese ebyokulabirako nga mbagamba nti mwami Kiyingi sijja kumwogerako birala, nja kugamba ekigambo kimu nti kusomesa ddala nnyo, nti mulina bye mulinako control ne bye mutalinaako ki, naye kyemusinga okuba nakyo ne control unity. Bingi bye mutajja kusobola waliwo gye tuyita serenity prayer, okukkiriza ebyo okukyusa by'osobola okukyusa n'okukkiriza by'otasobola kukyusa, n'okumanya enjawulo wakati w'ebibi ky'osobola n'ekyotagira ki. Singa munaakuuma serenity prayer eyo, naye nga bottom line bumu, teri ajja bayusa, kubanga njogedde katono ku bizibu bye nabasangamu, naye tubikozeeko olwaleero ekitongole kibadde super compared ku biki ebyaliwo. Mwami Lwanga yayogeddeko ku kuboggola ebisenge ne biwulira oba ne bitawulira, naye abaakola emmotoka baateekamu kye bayita shock absorbers, nti ebinnya bye tugwamu oluusi tetubiwulira ng'ogyeko obumotoka obukadde nnyo mu DMC, naye emmotoka ng'eri mu good mechanical condition, ogikuba mu kinnya weewaawo n'okiwulira nti kinnya naye tekikukosa nnyo. Kaakati ebirungi byammwe oba ebizibu byammwe abamu ekyo bitutaasizzaako okubeera directly confronted olw'okuba waddewo shock absorber. Mwami Kiyingi kigambo kikulu nnyo, mulina ebizibu ebirala tubimanye eyo, naye nga ekiyinza okuntaasa si butamanya kuboggola, kubanga ffe ate ekizibu oluusi ekituboggoze nnyo ffe space eyaffe mpitirivu, kubanga abasinga obungi mu sayidi eyaffe tuba basiru. Kati teriiyo obusiru bugenda nakuwoggana. No, I'm telling you, noise is absence of logic. Kakati ate ffe muje tukolera mu logic gyekijja oluvannyuma. Kakati kitegeeza we are permanently in noise. Kati ssebo Mwami Lwanga obutawulira bisenge nga biwuluguma abadde oyo nga gye byandiwulugumidde yabaayo n'akola kyateekeddwa okukola. So he has been a shock absorber. District erina abakozi bangi nnyo, bangi, Gombola 27, municipality 4, ne kwedikota kwennyini bangi. Kale kwedikota kwembeera buli lunaku kuliko besimanyi, naye abasomesa abangi ennyo abasinga obungi bamanyi. I think it is a clear testimony. It's a clear manifestation. There is some magic there. Lwaki abasomesa n'ebigundi gy'adaga Busiro North mbalabye wano, ndabyeko ne ku mukyala gundi badde ndudde omulaba yava wali mu kasomero kafe ak'ekayunga bakayita ng'ani, kakati mugagga we Namugogo mukyala ani mulengere nabona myoliruddawo kwegamba abasinga obungi bamanyi by face by names, we are friends. Okiraba kwegamba nnyo mwebale ddala kubeera ku masomero, mwebale nnyo mwebale ddala kubeera mu ki lulu mbadde naddangira St. Anne naddangira St. Pius bonna nga basomesa bulaki bali. Please Busiro North, thank you
very much. Mukama abakulu beyanjule bano bwekomyewo phase 2 ate esanze akola ki kintu kizza si bulungi naye nga sina kyakola ki kubanga eprocesi yaffe yabaki eya civil service. Naye nenkwebaza nti ne ttiimu gyondekedde nkitegeera kati awokwata mmanyiwo kati bulungi ate kambasabire namwe mukole ki tusabire tikiba kirungi okufuna head of department nga nammwe kubanga abateachers wonna weetambudde it is not an easy team to manage. Mweno mwamuli banguko naye abasawo ate bali waasi mwemuli mwanguko mulinamu professional ethics zammwe ez'okusomesa nti muli humble zammwe but the other side is difficult. Naye nja kusaba Katonda nnyambe nti tufune omuntu gw'anaatuwa Katonda yenna gw'anaatuwa atule mu ntebe ng'akoleze ki oba madamu Nanyanzi abayagala kubangala ab'emmanga sibaffe ate kisanyusiza nti abakyali basinga omukola ki abasajja bamukyawa wakikiire sebo kira kyekwebanizaako kyekyokupromotinga n'okuyingiza ba staff ate nga mulimu babiri benasoma nabo. Nze ndi musomesa mutendeke mumpimanyi nategeeza bulijjo nyina Bachelor of Arts with Education History Geography benasoma nabo bali babiri same subjects same university 3 years namirembe aliwo oyo yomuku DEO nze ku lwange bengozeeko nabo nesigala nga nkyabawuliza newankubona ninvudde wakiso era ng'akuwa ekitiibwa kyo nga supervisor we mu buddo mukulu nalina omukolo n'asindika contribution era nga nekunkutu akola ki social capital esinga ne ssente kubanga social capital yasooka nokufuna ki siwe guli kibukola bazi mumuzimbidde kalina ate mugenda mwongera endala bonga kibakakatako nga mwena abapromotinze wano nga bwembalaba aboogerera siwa ekibadde olaba ne famire mwebonga yedikyazi babiri badde sikimanyi badde sikimanyi naye bakuwamanya n'osayiminga badde sikimanyi naye pyekyakolo ajjako nga yidinga nti bekiryokke kubanga bonna bakola ki basoma ate bakola buki sebo nkwebaza mukulu kingi webale nnyo omutima ogwo nebaza gavana nti kingi yajja mu regimu yo kyobola baali wano mukulu gavana si musajja mwa mikolo bw'aba yakwagadde aba akwagadde ate bw'abanga yeye tuwuliziganya naye omukulu ono yamwagala nnyo era nze basitaafu bange ku disitulikiti oba ne ba heads of departments naye mu ttiimu yo olabamuko basiniya n'obatuuza Samuel n'obagamba bwe mulaba nga ntagalamu katono muntereeze bwe mulaba nga nokikoze eki mukole ki kati waliwo olunaku lumu mukulu Kingi ava mu gaapu zaffe eza senior management nga tazze nga ziri consecutive meka 2 nga PHR ateekera ebbaluwa ez'okola ki ez'omusayininga ez'okusayiningira warning letters kati gwa kukiyinja ebbaluwa ngamba nakati nkyagenda ebbaluwa yo saagisayininga nengitereka yali ya 2019 mwezi gwali gwa 7 gwa 8 bwenzijukira bulungi ebbaluwa nagitereka nengitereka ewaka kubanga omusajja ngolaba ali obedient muti senior management yasookamu n'atuula neyewombeeka n'akulira n'ekitabo kyekitali kyali nnyo ekyo mulimu ebipapula bingi nnyo naye ng'olaba omusajja ali obedient ali loyo with superiors era saabi nti olunaku lwe lutuuse kubanga lubadde lutuyisa bubi ngaffe tetuba ne pata emu yokka mu mwaka end of year what mukulu n'atugendako mangu n'awumula nembeera nga ndowooza ku mukulu gwambale ne ttiimu ye nti kiki kyemuliko nti owaaye abantu si bangu naye tubajja muki